DDG, Dead Drinking General, over genetically modified general. Yategeeza bannamawulire nti ngenda batwale kyankwanzi mbasomese okwagala eggwanga lyammwe nangeri kijemwerezaamu amawulire. Era baali obulungi nnyo ne bakuba ne mu ngalo nti katugende batusomese. Naye a part of the training yeyo gye mwafunyeeko era nsuubira mwakoze dda documentary part 1 nga mufe mbali mutugamba nti tukola documentary in politics. Do you copy that? Media fraternities zona mu Uganda, the more especially the mainstream media ne popular zamawulire kansuubira nti mwafunye documentary yammwe esoose mu bulamu wammwe era mwagirikodinze bulungi mutubulire olunaku lwekimugendo gironkinga mbadde mutugamba tukola documentary. Zirinda bolwange tawa musibe mmere kubanga tamanya buzibu ky'omusibe bwalimu. Kati nsuubira nti documentary yammwe nammwe mutandiko giwandika bulungi mutubulire ddiro mugironkinga. Ompulya bulungi nnyo ekintu ekyo. Kati muhozi byaga batwala kyankwanza okusoma. Part of the training gye mwabaddeko. So mutandike documentary yammwe nga tubaga bade mutugamba tukola documentary mutandise ojuulirako bulungi. Mujja kitegeera ekitenze embo omukira ng'olwesanyusa. Era mujja kitegeera lwaki mu Kenya se munna Kenya. Bannamawulire, bannabyabufuzi, bannabyanjigiriza, abeefuula nti ensi mugira beetaba nkanga musirise. Mujja kutegeera lwaki mu Kenya se munna Kenya nga Kenya musajja Muganda. Ate nga ndibadde abeera Kenya. Ompulya bulungi nnyo? Video mwagala gikwata munagirebedde mwagala gikwata wali kyakola tujja tambula. So bannamawulire mwebale kujja mu katundu kaffe ke mwatulangiramu tukola documentary kati yamwe part 1 wetandise mujja tunnyonnyola ey'okuli mugizaako ddi nenjala bategeeza ekiri atabala kyekiri nasigadde waka. Buli muntu mu Uganda ojja kiro zaako ate mujja kiwulira lwakuba tekinnatuuka butuusi ku mmeeza yo oba mu ddiiro lyo. Njagadde obategeeza banawe mu Uganda mutegeere nti abantu mu Uganda bawambirwa battibwa bagobwa ku mataka nga tewali mmwe temukavalinze kintu ekyo. Fabali ku mutimbagalo mugamba tetwasoma mawulire. Amawulire ogasomako busomi just okumanya principles ebisigadde ozala nabyo ng'omuntu. Amawulire ogasoma busomi kumanya principles n'okuba ng'olina document ekulaga nti wasoma you are qualified to be journalist. Ebisigadde ozala nabyo ng'omuntu. Skills ziri inborn, we have inbuilt skills. Kati fete tetulina certificate z'amawulire tusobola okwogera amawulire ngendo ga presenting okusinga mulowooza. Kati mulowooza tuli lwakitalo nnyo okusinga abantu abalala nno. Temuli. Temwefuula baakabi. So kati abaana bali ku social media akusomera information n'akusomera eggulire n'akukolera analysis n'akozesa ideology empya z'otawulira nko n'ettamu zino nga wow. Kati mwetemulowooza baganda baffe bali ku social media ba youtubers abaagala enkyukakyuka ba blog abaagala enkyukakyuka ba analysts abaagala enkyukakyuka ba act. Temulowooza nti abasajja bano tugamba tukola documentary president akola documentary bali baagala no. Mwatwala omulimu gwabwe ogw'amawulire tebakyakola kubanga mugenda okwogera amawulire okuva ku makya NTV egenda ogasoma kusenga mwagafulumiza dda bukedde egenda ogatagale nga mwagafulumiza dda ku YouTube ku Facebook ku Twitter ku kinga mwagafulumiza dda. So kati TV zonna Uganda ziri mawulu kubanga abaana kati bafulumya amawulire agataliiko bisanja biki byonna bagafulumizaawo olugambo agavuma agasesa agakola ki unnecessary news ate kati nga wetwetaaga. So kati mukitegedde bulungi nnyo. Ekirala bano abantu bano babeera ku butips bannamawulire tebaagala kwogera mazima. Gavumenti emwakazi mugayogera kino najja nakyogera nga talina evidence nayisa ne propaganda blackmail nga talina evidence. Naye kati mutegedde nti mulina for the first time okulwanira ensi yammwe by all means kubanga ekiri atabali kyekina nasigadde waka. During as Amini's regime, waliwo media nga nazo zisirise. During Obote regime, waliwo media nga nazo zisirise. Right now, media zirimu sirise. Atrocities or crimes against humanity zigenda maaso musirise kubanga mwagala sente. But make sure nti tozadde toina wa Luganda mukona mikwano agenda kutusibwako buzibu. Namwe kenyini emigo gye babakubye kansubire nti yabadde wake up call okujjukira kagamba bine bintu badde bakolanga fituza tebiriiwo mujja kitegera awo n'otuvudde kale namawulire mbagaliza documentary ennungi mujja kiwulira ate gakyali mabaga awo tuvuddewo bwe tumala okuva waawo tugenze mukaluluke kamba saagala kwogerako nnyo wawula nina key points zenjagala mutegeere mukaluluke kawempe. First and foremost abasajja ba NRM
babeera bitter nnyo oba bakaawu nnyo. Ekigambo bitter kitegeeza bukaawu. Nkiddamu, ekigambo bitter kitegeeza bukaawu. Basajja ba NRM babeera bakaawu nnyo singa obakolako attack. Bo basuubira balina immune to questions. Bo basuubira nti bali immune oba balina order okola blackmail propaganda against Nup ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala. Naye ffe bwe tuvaayo okuba challenginga okubabuuza ate balowooza tuvuma oba tuwemula no si kye tukola. Akaluke kampe nga katandika ebigambo bingi byayogeddwa. Nup ya printing obulu minister gundi yabulina era tubukutte biki. Ekyo nabagamba ebeera mboozi enfumbe ng'ekulaga ekifaananyi kye bafumba. Bakukuba ekiboozibozi wano mu kutandika kikuvuge bagenda otuuka lwe bakwagalira ng'ekiboozibozi kino kyatuuseewo dda nga bakimanyi bulungi. Kati bannange ne basebo nyabanya basebo ntutta obuvunaanyizibwa olwaleero ne mbuuza be kikwatako ku kitebe kyaffe ekya National Platform n'abakulembeze bonna bantegeezezza bulungi ntegeeze eggwanga ne bannayuganda mwenna nti omwami gwe mwalabye ng'ali ne Baramu Rugahare ng'agamba nti amukutte abadde abala obululu abadde agaba obululu nti si muwagizi wa National Platform si mukulembeze era tannabeerako ku ttiimu ya Council Nalukola eyaweereddwa endaga muntu oba endaga mulimu kw'olwo olunaku ogwadde gulina okukolebwa ogw'ebyokulonda. Teyabaddeko ku bakozi bonna. Balamu ne banne baafubye okulanga baleeta abantu bagenda obbazanyira omuzannyo gwe badde bajja boogera ku TV nti tubba obululu. Balamu Rugahare, whenever you are, I'm here to inform the public that you and the Madam Namatimbo Prime Minister Musafiri Namayanja, the public need to know that NRM government, the National Advance Movement, they are good at blackmail and propaganda. They are good at preparing Ugandans on what they are going to do against their opponents. During some sessions on live stream medias, on mainstream media, especially on TVs, which are managed and governed by the state, Baramu Rugahare and Prime Minister Namatimbo Nabanja Musafiri, you were caught ready-handed insinuating that Nup had already printed some ballot papers and you implemented our leaders that some of them, they have already distributed ballot papers in Kawempe North by elections. You, Namatimbo, Musafiri, Nabanja, and Baramu Rugahare, in preparation as well, you staged your own state agents to act on ground that they were caught in the act of ballot stuffing in Kawempe North by elections. But lucky enough, I have contacted the entire leadership from National Platform, including the team which led all the polling agents who were there on behalf of Honorable Nalukola. They have confirmed that the man who was caught with certain papers during the elections of Kawempe elections is not known by National Platform. So those people, they are working with Baramu to complete their set of propaganda which they set against National Platform before or previously, before the elections. So this is the video which they get the video. Omukonge 18 bulina n'omwami lwaki abeera nabo obwedda tubagamba batubbanga temuwulira naye tewali asobola kalondesera agasika nedda ssebo okukana akantu omuntu wagenda wali bamusaba kano kokka ne bacekinga kuligesa n'alonda obwedda atambula okuva ku buli police station n'engamba wayi and we have been telling you nemugamba nti gwe obwaki olesa omusajja ngambira wa police ajja wano naye wangambe kula saatu yes I don't need this all right tugenze mu forensic samugambye oli munamugambye nti omwami ono badde bamula ku polling station ng'atambula. So gentleman yabadde mu suit bw'oba walabye omwami ono ng'atambula ku polling station ng'ate kwabaddeko amagye poliisi n'ejjaati lwaki tewamukutte ku polling station yasoose
ekyo ekibuuzo ekisooka n'oteekawo akatonyeze bwamwe amale ku polling station ezisooka nga mwadde ne security kwaddeko mamba kwaddeko mwadde ne mize mwadde na buli kimu munamuli wa CBS eri mwaddereko ne mwakubye miza yo kati munasobola okuseka baddeko n'ebizuka kati mwana banamuli Uganda muli bafu nnyo mbosimba bamukubye ekizuka notugende maaso kati omwami ono w'essuti agambye Balamu mbutwamule ku polling station izo nezisooka gwe ssebo kozesa omutwe gwo ng'onnyonnyola abantu nolaba omuntu ng'atambuza obululu ku polling station ng'abaffe bennyini abadde bakuma oba abakutte ne mutamukwata kati njagala nzireyo mu katambi kano kennyini owulire eggayi yennyini ng'agamba Balamu waŋŋambyeko ntuleko wansi ate gw'oyagala okukwata omugamba atuleko wansi n'atula wansi mutuje basiru kankaddemu wano wulira bulungi nnyo obukonge 18 bulina n'omwami bakyabeera nabo obwedda tubagamba batubba nga temuwulira naye tewali asonga kalondesera nedda ssebo obukana akantu omuntu wagenda wali bamusaba kano kokka ne bacekinga ku register n'alonda obwedda atambula okuva ku buli police station nengamba waile and we have been telling you mugamba nti gwe obwaki olese omusajja ngambiro wa police ajja wano naye wangambye tula saatu naye bw'aŋŋambye tuula saatudde awo abadde atudde oba yamugambiddeko walla teekawo question mark naye bw'aŋŋambye saatudde kati mu mateeka agafuga okulonda poliisi yeyina okubeera okukuma obululu era ene suspect poliisi yaddembe omukwata n'emutwalirawo tosobola kuyimirira omuntu gano mukutte n'obukonge nga you suspect him okuba nti agenda kubba obululu ne munyumya n'atoka n'okugati waŋŋambyeko nti ntuule amumulabyeko ng'atudde yamusanze oli yamugambye atuule question mark yamusanze oli yamugambye atuule before eno video nga tennajja tuli mu forensics omanyi bano abasajja beefuula abagezi ennyo kumbe basiru bazibu njagala kukwatiramu wali wennyini kankakuddiremu wano n'ekirala nga agambye nti baakutte obukonge 18 obukonge 18 so si ballot paper. There is a difference between a ballot paper n'obukonge oba temporary voting cards zebakuwa okiriza okulonda. So there is a difference between a ballot paper and those temporary voting cards. Kati obukonge 18 one abaze kambo 235 omuntu wakuwa bukade bwokiriza okulonda one kubeerako ekifaananyi ky'omuntu kubeerako erinnya kubeerako ne polling station mukulu Balamu bw'oba adduyagala kakasa ggwanga nti wakutte omubbu obulu one wandibadde okwata kakaadi kamu n'ogamba nti kano kakaadi nannyiniko ekifaananyi kyekino kamu amannya ge ye gundi nti ye alonda ku polling station gundi you couldn't even read any information on those ballot voting cards tewasobodde kitegeeza nti that is a total nonsense and bullshit tewali kintu kyogenda gamba ggwanga nkiddamu obukaade bubeerako ekifaananyi ky'omulonzi amanya ge polling station walondedde. How are we sure that mwagambye badde atambula ku polling station zonna era mwamusanzeeyo lwaki temwasobodde kujja obukongo n'osoma bannyini bwo era bannyini babadde bagenda okulonda weebali lwaki temwabakutte mukamu 2 3 4 5 6 18 kubeerako ekifaananyi ky'omuntu kubeerako amanya ge kubeerako national identification number ebeerako kati bino byonna temwasobodde biraga ggwanga ng'okonfaminga nti mwakutte omubbi nkiddamu nkoze okunoonyerezebwa era nentegeezebwa oyo nvubuka tetebamumanyiiko era si omu ku badde ba polling agent bannalukoola bantu ba Balamu kyovula nti yabadde free enough okuexpressinga himself ne bakama be ompulya bulungi nnyo ekyo mukitegedde kati awo tuvuddewo naye njagadde kukola clarification kandi ekirala tugenda mu kyebayita protest vote one waliwo kyebayita akasiki k'okulonda akalukeekawo we basinga obungi temwategedde makulu gaako
ngojeko kanso nalukola okuwangula kamba nyonyole kifaananyi kye basiigire wano Kawempe yabadde sigino mu kalulu akabadde kagenda okujja ka 2026 njagalodde ku buli platform ya NRM blog de ulibige statement zibayisiza nakugamba omuntu batumwagala uliriza nnyo video zaabwe ebigambo byogera bili well coordinated statement zaabwe zitya ekisokera danga sinakola analysis wano bano okuwa muwala wa nyenje inabaga mwana alike bibuzo siwa gundi siwa chigo mwana wa nyenje alike bibuzo bade bagala kendeza margin oba defeat kwe kumubira obu ekitufu bade bakimenta sobola kuwangula ne bade bagala kendeza margin oba ekibangirizi ky'okukubwa obunene bw'okukubwa kibadde baagala okukendeza kwe kubba obulobo nabo butuusaawo okubalaga nti NRM yafunye amaanyi mu Kampala n'akalulu akajja 2026 NRM y'amaanyi okusinga national platform oba opposition kyekyabadde ekinyusa ekyo malina okukansubire temukitegedde okulonda kwawedde kanso nalukola yawangudde wabula mwabaddemu ebintu byembanyonyodde bulungi bana bodde ku platforms abaga nti aha kati mutegedde wadde mwakalidde ne mutegedde nti NRM y'amaanyi efunye omuzinzi mu Kampala kyekyabadde ekinyusi kati ekyo mba mumaze kitegeera nti babadde bakendeeza defeat kiki ekiddako kyekyo babadde baagala akaluluka bakalangirire nti wa NRM akawangudde bagezesa amaanyi gaabwe ge balinawo ne mu kalulu akajja aka 2026 mu controlling abo kibagamba nti basuubira violence kwe kudeployinga jati ekula Christopher damulira n'amajjeega abayaaye kwe kudeployinga police kwe kudeployinga SFC kwe kudeployinga ne military liba deployinga Mamba liba deployinga Nyonyi liba deployinga bala DC ba minister bonna lwaki kugaba minister bonna bola bomuntu gobayita saba minister prime minister kitegeza ba minister bonna yabakiikiridde bola bagwe tuyita prime minister ngagenze yabakiikiridde ba minister bonna wabadde ba RDC ba minister ba RDC bani buli kimu kyonna kyabadde soka webuuze lwaki mu luwonna nakali national teba deploying ngako ba RDC ba minister ba DPC bani bonna ebitongole bya ESO fuso puso ne baleta ne helicopter okudeployinga kubanga badde baagala kugezesa maanyi gano but kankusigira kifaananyi bine bigambo byange mbivunanyizibwako 1 bobanga akaluke kawupe twakawangudde Bumiggo mu masasi mu kuwamba mu tear gas na buli kimu abana bagamba Musa agatojja kalonda